Oyina olutalo badugenda mu maaso between abayimbi babiri simanyi lwaki abayimbi bano tobeesonyiwa oba gwe obaagala ennyo abe bakwagala ennyo kye simanyi. Sheebah watandika ddi ogende wa Sheebah omwagaza ki okumukyalira abantu tebagitegedde Jajja wali ogenze kusaba mulimu kiki ate mulimu ki nedda njisiige ki yagamba yakugobeewo bagiteekako oluyinja ate yakusiiga kakati kiriwo ekiri ogambye ennyumba bakola ki bagiteekako oluyinja bagifuirako oluyinja ate yasiiga ki kati oli onoozunga onoonya ki nze ne Jeff Kiwa tuli ba mukwano ne Alan Kiwa for long time. Yes. Kakati tuba tuli awo tunyumya lusipa ngambye bambuulidde ebiriwo nti bagenda kwawukana nani ne Sheebah kabako kyali wange abempitiddemu ngenzeeyo waagu Jeff tunyumyamu awo gunnyiizizza tuyombye Jeff Kiwa ngukolimidde ngugambye akayimbiko kapiki tekajja kukola kati mukuvaawo mu busungu nsanga wali King Saa nga ngamba Jeff gunyiza kagenda olwo namuda busaabala oba tuli munyonyi eri mulungu nenga gunyiziza kangende empagire ne Sheebah mu busungu nenga Sheebah mwagala musicale music nyumira nena jenga ayimba njagala so tutuka ku gate ewa Sheebah ate byasi ya installing out sekanolya ate awo ne parking drone tojimanyi njimanyi ne tunula mu gate ne bafuluma baga mubani ona ate kati embwate zajja ayina obulenzi bwe bulinga obulenzi buwala ne bufulumayo kakati ne bungamba motoka munda tejjamu kati ne buddayo munda ne buggalawo ndowooza ayinako eri ka monitor kamera nagenda omulaba ayambuka aduka n'agenda ku monitor agenda okwetegereza nga Ichuli the drug n'agamba no muleke kati ndoza wiiki eyo nali namukubyemukko naye manyi nga nze tebiri paso nomala nembyerabira so nagenda tebaggulawo nagenda laba King Saa atambula avayo munda ajja nga batugende ate nga twazze ffenna nekindaga nti tanzigulidde takwaniriza naye obusungu n'obufuna navuga twasalamu busazi mpaka wa Spice Spice nga womumanyi bereddene nayaduka naleeta bereddene tomanyi sikiti zeti ye bereddene badde mmanyi omwana asinga amagulu amalungi e Uganda bereddene wange ajjeyo yogati namukwaya birungo ampadde awo yogati muwadde promise nti ate ndi kuvaako era yenze ali mu kupika mwayombe tayagala byayomba ze mugaa tuyombe naye tuyombe entalo zino babawo abazipika yefe ate kati wotabaawo ntalo bloga baba bakola nze president waba bloga nino bayiiza kye bakola content kati nino leetawo olutalo wakati wa Sheebah Sindi Spice nino leetawo olutalo wa Allen Skin gagamero zonna nino kulietingawo entalo naye nga si physical azijanega aganaga Rickman Ricky yagamba music wo awulira nga amulumya amatu ati awaganaga agenda bugenzi ku keyboard ya bad character nalota namutandikirawo zirayini bulunoke namukola atya ku board ya FD nagenda mu studio bulunoke ayagala nnyo Kenzo simanyi blaza namuga si blaza wo takwagala yatalina kyakwagalako luddamu kati lwe luyimba lwayina olutambula Ichuli went kituufu oli the drug kati awo obusungu bwe bwatandikira ku Sheebah si busungu asiina na nnugu ate nnugu yaki just omuntu yenna findinga Bobi Wine yatugamba when you take an advice for an insult gobeera obuzibu kati criticism yamutwalanga ki nga insult so ekitegeeza leero tukikirenga kuba tolina buzibu ku Sheebah abamuwagira ne music ate okumanya ne Sheebah tamanyi kati oba nina obuzibu ate nga nali kuba yasasula okupromotinga ekivulu kati yali asasula ki oba promoter yakusasula anti naye kati tamanyi kyogamba yo aba tamanyi expenditure za shows bwe yandabanga promotinga ekivulu kye lwaki teyayigenda ku police
nagamba nsagala nkustopinga abayimbi ba hypocrite naawe bw'omuwaana ng'akupostinga bw'otamuwaana ng'anyiiga can never dreams are living amwe yo confine your life foba onyiiga ng'onyiiga we deal with the sharks in the ocean tetufa ku nsiriŋŋanyi mu kidiba nabuyamba Presidenti, Speaker, Chief Justice, Army Commander, Brigadier, ng'ate otubuulira omuyimbi bantu bangaye bwe simanyi tabumanyi bwammanya n'enfuna ki. If Sheebah invited you for lunch oba dinner ewuwe I go. drone ekabirawo Era ne muwa ebigambo by'ayagala owulira ze mbimanyi. Nze n'oba olina mulwadde agenda ffa zenna ebigambo ng'omuntu agenda ffa. Otandikawo kampani ozotyanza abadde agamba jjajja tutandikawo kampani eyogereza bantu zenna ebigambo ng'omuntu agenda ffa okitegeera egende mumikolo nabiki tutandikawo kampani yes abantu mpitanga jjajjawo akadde tolina byamugamba nze nina ebigambo by'omugamba n'ebigambo by'omulwadde yakawona sajjali tubudeebude abantu n'ebigambo so gwe just be gwe menyenza ebigambo okola ki obiyina mbiyina but ababuzibuzi antu budaabude abantu Ichuli mpita abantu mbawadde amagezi nene bagagaana naye nga nze nagakola dda practically omwavu kwana ku ddwaliro emulago kiruddu we wali omukazi watagenda kukuula buli abasawo be bagamba muve mu waadi mulindeko wali mudda mu kasubi kacaayi wali ku kantiini ali ate omulwadde kyoba osaba eki gwajjanjaba afe. Yes, you must take advantage in life. Yes. Bwafa obudeebude ate awo aba alina jjadda nze najjanjaba sisita wange naye awo nafunawo bisatu mubeera awo n'okisaasira maama ayati maama agumire nakotyongokanoga kutuka tugende era olufa bepa ngoziika. In life you must take advantage. Life is about advantage. Kati president watwala amagye e Congo ne bakubako amagye 100 abaana kuwadde naye aba service abo 100 bagenze. Yes abata kyabasasudde. So Sheebah tomuyinaako buzibu simuyinaako buzibu era naye taninaako just omanyi boddamu no paying attention to detail nga bamubuuzizza ku Ichuli body language ye reaction yaayo temakinga na mumwa who is he omubiri gukulaga gumumanyi naye ebigambo ne bijja birala nga bye byetaagisa ate bagamba nti mumanya nja kuba nessizza naye oli Ichuli omumanya eventually kuba oba tomumanyi omufumbi w'emmere omuweerezaawo duleyivawo ye Ichuli waatyo kati Mariamu simanyi awo bonna kingisaamu ennyimba bonna bange kati eventually oba olina omumanyani Ichuli Alien Skin oba oli ebweru ne bamukwata over some allegations ez'okkuba bouncer njazita allegations because tebaprovinga kubanga muno yamukuba ne bamukwata and then commentary n'ovaayo n'ayogera ebigambo ebimu naye n'avaayo n'agamba Ichuli bw'otanneesonyiwa I will look for you na gy'obeera and we shall fist it out. Owakoma wali wakalirinnyako bw'oti eri Uganda n'omulabula n'omugamba drone tagimanyi ejja munoonya makindeyo naye kati Allen Skin alina otegeera omanyi waliyo first of all Allen Skin yafunamu nnyo sikutegedde Allen Skin yafunamu nnyo abantu bali tebamumanyi bangi nnyo baŋŋamba bafanzi bange tubadde tetumanyani Allen Skin kati amaloboozi gange gali hard core kati wetugenda mu argument ofunamu nnyo kozi buli muntu aba agenda kukola ki kulaba era Allen Skin nange nze nyini ku page kubanga namukolamu obuntu naye nga bukuba mitwalo Allen Skin abayimbi balina omwegenderezaako ekintu kimu Allen Skin si yayimba ennyo naye revolution ya Bobi Wine eyina we yatuuka bayouth ne balemu otegeera politics ne basigala redundant ne balowooza
bajja giyisa mu music balaga obutakkaanya bwabwe kyova abanga baali bawagidde nnyo saafuuke ki Bobi pulezidenti nga basobole okutambuza revolution yaabwe via music naye nga message yaabwe change kati nekirema ne balowooza Zex anaakikola Zex n'ategeera brand kyeki nga banoonyayo omuyimbi ali careless atayagala kumanya kati Allen Skin ayina abawagizi bangi weewuunye nze nina attention to detail naddayo ku TikTok nendaba reaction y'abavubuka nga njogedde ku Allen Skin toyinza gifuna ng'oyogedde ku Kenzo toyinza gifuna ng'oyogedde ku Chameleone toyinza gifuna ng'oyogedde ku Bobi Wine ne waliwo certain reaction mu ba youth ku Allen Skin omuliro kati bamwegendereza abayimbi abaliwo ekibuli kye bakirabamu Bobi Wine omukadde ate bakirabamu okuyisizaamu bali ba revolutionalist ba young blood abaagala change naye nga politics wa people power ne Bobi Wine yatuuka n'ababuzaabuza ne babitamwa tebakyabikola ki naye nga bali mu life eno enyumirwa that's why abantu bali open abawala ku kunama ennyo ne ku TikTok abalenzi bali open ku drugs okitegeerwa nabe kididi kyaliwa ng'ayogera eno waali ku muti maama wa butida akaaba kididi naye kididi abawagizi baayina. So this gangsterism, after trying simplicity, Baliamu voice, ba Violeta, ba Bruno Kebani, abana balaba tochikuba buki. Kati waliwo belief nti kirabika wobeera badman. Wochikuba buki? Olabeera Allen Skin yajja n'omwana omuto azanya ku TikTok osimanyi yanga Gudo. Naye Gudo w'omulaba karakita gy'azannya. Atambula ayina eccupa kintu kyensinga okutya n'obutaagala ate eccupa atambula ayina eccupa enkalu okitegeera atambula ne Allen Skin kiki ky'oyinza okuga nti Allen Skin kyakozesa Gudo kyatayinza kukozesa olaba ye waalina biriifu nti aggala muyimbi munene olaba waakuba omuntu eccupa so abayimbi mwenna aba Uganda Music Association Allen Skin nze natandika dde okwagala ebiyimba bye era nga mbikozesa mu live zange nti fe Jajja wange ye prime minister yefe abalina ekirombe ky'amafuta ewaka nga binnyumira naye namusanga ddene mga Allen Skin ojja kutta ekiri mu maaso woneegenda nga weewagira ku bye bakugamba as an artist you must reflect on yourself totambula ng'ogaayagaaya si gwe osoosa okukola ki ogaaya bantu bangi abagaaya n'amannyo gaafa dda okitegeera gojja lowooza gwosoose ebyo bibaawo nnyo mu Europe youth gwolowooza gwosoose onywa ki enjaga bantu banywa dde enjaga balina n'ebika bye banywa gwe byotayinza naggezaako so wekkakkanyeeko ogire emitendera however waliwo anirule we are moving from good to worse and it will be difficult for us to go back to the good. Yes chobola omuwala averi ugola bategeera nasala wasitame nti afune views kati ngomugabo wetumala okukulaba obwerere nga what is it tewamulabyeko omuwala kati nudes zikyakola value tezikyakola okunamira bwere because it became normal. N'abaakunama baamaliriza balokose olokoka tosirikako baaki kikugamba n'abaasitama ne bafuna ettutumu baamaliriza bakoze eki era balina bayimbi balokose ate nga bo baafuna neki nettutumu kati ositamye kati wafunye ye bw'olifuna likuyambe ki waliwo okubeera infamous ne famous infamous ye muntu amanyikibwa olw'ekintu ekibi famous yamanyikibwa olw'ekintu ekirungi n'emirimu gye gyakoze kati are you infamous or famous tujja balaba mu charity nkubuulira yo advise eri Allen Skin mugamba nti ali mikisa gyagizanyiramu era nga mitono ddala kubanga ate y'obuzibu bw'ayina tuli mu digito ki migration era
kati mulabye ku trending ataddewo ekiveera abavubuka baleese emigaati babateekamu amayirungi we bagaaya kati yo video weeri edda nno mu 2000 nga video tewaba owulira buwulizi ti kamyoni yakubye omuki omuntu naye kati nabo takyakisobola we yakuba olwa boda lwe yakimanya okitegeera akalango ke bawa waikibenda mu Centenary Park bakayitiraza lwaki bayita nze Centenary Park nga wezegwe bagenda okukawa naye twatuuka wali nga buli ssaawa baleeta video we shall kill them we shall kill you omukazi n'agamba ye ekyala bannaye isimasooka ojje zino milioni 2 oziraba genda ozirye naye omulimu gwaffe gukola eki gwesonyiwe bampita ne mu Uganda Revenue Authority nensangayo obwana bwa Twitter nga tebuvumanga ku muntu tebukyokozanga ku muntu obwekyamboko bona nga tolunabutunyumiza ati naye nga bagamba nga zange video abakazi waba tebaleeta ku nnungi we shall kill them we shall kill them ne banga guno omulimu gwekolewayaka kadagamba amafuta go kakati omuntu omuwonya amaggwa jajja ate n'akutwala mu bubi mbwakunoonya naye nene keesi mwenoonya Alan Skin tamanyi gwanoonya mubuulire muwandi gwanoonya mumuulire mutegeere ono si muyimbi nze siri muyimbi anoonya championi gudo omuto omulala omukulu ono gwoyagala onoonya abadde ku street za Kampala okuva mu 1990 bw'obeera omanyi nannyini Serena nze mba mmanyi yamuguza ettaka shene gwa leero genda maaso okategedde kati abantu njagala nnyo mutegeere gwobeera ng'omanyi paaka nze mba mmanyi yaguza nannyini paaka ettaka bw'abeera amanyi mapeera nze mba mmanyi yaguzaawo mapeera obanga nali mu ddiiro eyatundawo amapeera okitegeera waba yali awulidde ku Centenary Park kati abantu nga Alan Skin njagala wekkakanye kubanga ffe ate tubaddemu ebyo bintu okuva mu 90 ne tubitwalako n'abroad tobangako mu gangster wadde n'omulundi n'ogumu toyina na connection neegi nemu nze Alan Skin okunneewerera tomanyi bantu bampeereza maloboozi wano nga baŋŋamba bugambi gwe Ichuli oyo bisiru agambye akola ki abaana abagagamero bokka va ku gagamero mu ggeto yennyini gye bali tolaba nti awaana bafiiki Gaza ate nga waliwo abawalana bafiiki Gaza banga Ichuli fe ate tulinaawe kyogere bwogezi tulumbe ate awo sinnakugamba bitongole byakwerinda nti CID egambe anoonya ani CMI egamba anoonya ani amunoonyeza ki UPDF kati Alan Skin ayinza onyiiza abantu baki bangi inene kesi Alan Skin yekwate ku mutima bwati anjagala mugamba kintu kimu nti bye namwogerako namupromotinga ekyokubiri tasobola kunnoonya kuba ayinza n'omumala omwaka nga tandaba ate nga wano wembeera buli omu amanyiwo naye buli muntu abeere mu leeni ye tageza n'avugira mu leeni y'omulala anjagala nnyo ategeere nti si ye kabejja kale nga twagala okumaliriza Jajja Ichuli wiiki mpya wiiki egenda maaso omwezi guno mpya abantu bangi nnyo bagenda bakola ebintu birala jjukira ffe tetuvaano nga tulina bigambo by'amagezi betuwadde naddala abavubuka abali mu diaspora kuba basinga otulaba n'abali wano mu ggwanga lya Uganda tuweeyoko ku bubaka n'okuyigiriza okw'enjawulo ebigambo eby'enjawulo okuva gy'oli abantu abali mu diaspora nabaddeyo n'enjogera n'aba people power nabagambye ekintu kimu bw'oba oyina mu bwongo obwo nti waliwo omuntu gw'osuubira mbu agenda kujja afuuke pulezidenti kiviireko ddala bonna be mulowooza nti ayinza ofuuka pulezidenti tasobola yeerimba yeerowoozaako naawe akulimba ekyo kimu ekyokubiri njagala obakubiriza abali mu Europe teweewala community beera part of the community zimba community tofuna akalimu ne kakweyagaza nolowooza ggwe oli wanjawulo ku banno n'ofuna akamotoka
ne weeyawula simanyi gwe okola mikwano ku ba Yugoslavia Bagambia simanyi ba Nigeria byonna ebyo bimala ne biggwa nabo bennyini be weesibako ne badda ku baabwe toyonoona community be involved mu community oba obeera Abu Dhabi beera mu community y'Abannayuganda ewa Abu Dhabi waliwo ebintu bigwa bitomanyi abantu ofa nga tebakumanyi nga n'okusondera obusondezi kiki kizibu ng'ate sente zikomyawo omulambo kizibu nnyo omuntu omu okuba ng'ozirina olaba omugaso gwa community nkufuna bulungi Wameri yafudde nga Nuupu teyinza muzza senga kati Wameri yali tamanyiddwa community weetaaga community buli mu nsi mwokola ki oba oli Juba oba oli South Africa kasitoba ng'oli ku mawanga weetaaga banno teweedistansinga ku banno togendera ku bantu bagamba mbu Abannayuganda boogera nnyo ze bantama ebigambo bitta ekyo kikujja mu community waliwo omukazi yafudde Dallas ng'ali bulungi tewali amumanyi bagenda mumwokya naye ng'abadde bulungi n'omulimu alina mulungi naye nga ye bano tino simanyiza Abannayuganda bantama wakwokya sente zalina tezimumala mukomyawo baganda be bali wano ali America community tekola ki temumanyi Bannayuganda yonna gy'oli community kintu kiki kikulu waliwo ebizibu ebikutuukako nga weetaaga community omukazi asobola okukukyawa ng'owuli oyagala kwetta newe obaako abakumanyi okitegeera oyomba ne muganda wo okola ddiru n'omuntu n'omwesiga sente zo n'azitwala n'owulira ng'osigadde wekka nga ne tewali bujulizi wakola gentleman's ki agreement naye nga musajja wamuwa essente ne tewakyali bukakafu obeerawo otya mikwano mu community gye gikola ki kubanga mukwano gwayinza oba ddala nga yakakasa nti Isima wamuwola ssente naye lwakubanga mwali ku gentleman's ki Isima asazewo yeefuule oyo mukwano gwo yagenda okukugumya okiwulira naye oli wekka omuwala gw'oyagala baddamu okuweereza ekifaananyi kye nga yakogga n'otandika okweraliikirira sirimu w'omukama aluma negakubuguma tolina g'obuulirako wali atokebeza okitegeera akabenje okaguddemu teryamanyi otandika okujjukira oba yali nisha so communities ezituwangaaza n'obulwadde bye tuyina newegiba mutima neweziba ki solonga zoyinako kuki ku bantu message yange eri bavubuka bonna kozesa bulungi omutimbagano tokola mistake zosanzeewo avoid labira kuffe ojje ng'oavoidinga gwofunemu okitegeera obe ne live ng'ofuna Zakma yakyaliwa ng'ali mu Dubai vibe bamusasulira ku Facebook content we wakaki wakabiba Smith naye oli awo otangaala n'ogusimu wogufunira Jajja woguteeka mu cover tegukuleetera ssente oliwo bozaboze kale akola biki Omukadde akola biki ng'omanya wakona oli kikonwa useless youth olowooza obwa youth ogenda bumala mu bbanga ki just yesterday I've been a youth kati nga tonnamala budde mu kutangaala find something kyojja kuki ku simu yo weba social media tekuleetera ssente oli ku kafu ffe kwe tukolera tukeera kukola tukola sawa zino tukola gw'oli awo oli muto owuuba gutwe na Jajja simu oluggwako omuliro naye simanyi njagala ku Jajja byanguwa okyajinga amasimu n'omubuuza kiki kyopapira ku simu nyanguwa kulaba Ichuli ali mukola omukadde kyo kivubuka kale tweyaziza nnyo abantu bagambe office zaffe zikyakola ez'aba blogger mu Uganda office zikola tulina internet mwe mugaana okujja gikozesa ya myaka egi eddukira ku speed ya parliament mbagala nnyo mbagala ddala bloggers tukitutte wala nti n'abaali batuvuganya bablogger bagamba weeyongere yana n'opposite ndi mu kisanja kirala ngenda kujja tukuvuganya kale
amanya nze Shadik Smith nkoze ne muganda wange Umaru abeera Jajja Ichuli nga tuba tumukyaziza okulanga tukubako analysis mu nsonga ez'enjawulo njagala obbakubira omulanga bannange twekuume nnyo naddala mu biseera bino ebyenkuba bw'olaba enkuba ng'etonnya nnyo nga woogenda okuyita tokakasa waliwo erinnya nkusaba linnyamu ku kyawakati lindako nagirabye linnyamukko Kampala ya drone aba drone mutuleke vitizi soko okube mu Kampala bakubuulire oba wa vitizo gye rawumu Actis, Mark X, Subaru. Mulinde tuyitewo mulabe oba tugenda mujje. Bajja twala Actis weewuunye. IST. Naye kati zino. Zisanyira mazza. Naye owala wumu n'omulaba. Sienta Adija Kigozi. Togenda mu kibuga ng'enkuba Salaheza tayizunga asigala ya Salaheza wagundi wa tulege naye ngamba ati kati ye mugezi agamba owaye wadde nina nnene amafuta agamanyi olumavuga mu ku boda n'omwa mukazi wattu beera mu ttule anzisi tubaagala nnyo mweraba